Buganda okutwalizaamu kakati zasobola okuba nti ate zigulwa mu butongole n'omuzannyo gw'okubaka ku kisawe ekya Mandela National Stadium Enambole n'omuzannyo gw'okubaka era ttiimu z'esoba 20 zasobodde okuba nti ate zoolesa omutindo mu nteekateeka eyo yennyini tumanyi okulaba nti ate enteekateeka etambula ddala bulungi nga tulaba ku screen emizannyo gyasobodde okuba nga gitambula era abaana bawala basobodde okuba nti ate bajja bulungi okukiikirira ttiimu zaabwe ez'ebika n'okulaba nti ate baziyambako oba bazibirirawo kubanga ng'Omuganda kikkakatako okulaba nti ate oyambako ekika kyo kuba nti ate okikyangira omupiira okulaba nti ate kiwangula kakati zatandise n'empaka zatandikidde mu mutinda guli ogw'ebibinja ne basobola okuba nti ate beekuba kubanga zatandise ku lunaku olw'omukaaga awo era ow'ekitiibwa Robert Sserwanga yasobodde okuba nti ate aggulawo empaka ezo mu butongole ku lunaku olw'omukaaga kakati ku lunaku olw'Essande olw'Essande ebinja basobodde okuba nga bikomekerezebwa ne quarter finals nesobola okuba nti ate zizanyibwa mu butongole mu nteekateeka eyo yennyini ddala okuyisaamu kugimu ku mizannyo gyasobodde okuba nga gitambula bannaffe bazzukulu ba Katongole basobodde okuba nti ate bakubwa bannaffe ab'Emmamba Namakaka ku bukadde ku bubonero babadde bubonero 28 ku 29 ekobe lyasobodde okuba ekobe abannaffe ab'Engonge bazzukulu ba Kisoro baali kubye ku bubonero 37 ku 27 bagisinziza obubonero bwadde 10 bwetyo Engonge yakubye bannaffe ab'Ekkobe awo mu nteekateeka eyo yennyini engeye yakubye bannaffe ab'Omutima Omusajji goals abadde 26 ku 19 ate Ennyonyi Ennyange embwa yasobodde okuba nti ate embwa yabakubye embwa ye tiimu eyasize okukola statement mu nteekateeka ey'olunaku olw'eggulo yatuuse ku mutindo gwa semi-finals era nga olaba ku screen be bawadde bajubileetinga nga bajaguza okutuuka ku semi-finals oba ku mutendera oguddira ogwakamalirizo mu byafaayo abannaffe abazzukulu ba Mutasingwa tubayozaayoza okutuuka ate mu nteekateeka eyo yennyini ya semi-finals tukutegeeza nti empaka z'ebika Baganda zigenda kuddamu okuzannyibwa ku lunaku luli olwokusatu nga tukomekereza semi-finals ali ne finals ez'okubaka zikomekerezebwa tumanye ani aziwangudde kakati ate tugende ne mu muzannyo guli ogw'omupiira ogw'ebigere tulabe nti ate nago gugenda kuba nti guggulawo mu butongole ngenda ku z'omwezi 3 wali ku kisaawe ekya Mutesatu Memorial Stadium ewankulukuku empaka z'ebika Baganda ez'omuzannyo gw'omupiira ogw'ebigere zigenda kuba nga zitandika mu butongole ng'ate tukomekereza ez'okubaka mu butongole so tugenda kulaba nti ate okulaba nga buli kimu kitambulira nga ku semi-finals zose okuba nkutegeeza Emmamba Namakaka egenda kuba nga ettunka n'Engonge ate Engeye egenda kuba nga ettunka n'Embwa yakubye Ennyonyi Ennyange ba defending champion ne mu nteekateeka eyo yennyini ey'empaka z'ebika bya Baganda eby'omwaka guno gwennyini kale okweyongerayo London Marathon yasobodde okuba nti ate okuba etegekebwa mu butongole era abaddusi abasoba mu 15,600 beetabye mu nteekateeka eya London Marathon edition 2025 era ne Munnayuganda Jacob Kiprimo y'omu ku baddusi abeetabye mu nteekateeka eyo yennyini ddala kakati Jacob Kiprimo yamalidde mu kifo kya 2 nga kilometers 42 yasobodde okuba nti ate aziddukira essaawa 2 dakika 3 n'obutikiti 7 ng'ate empaka ezawanguddwa mu nnansi w'eggwanga lya Kenya awo Sebastian Sawe yawangudde omudali gwa zaabu